Kadaama TV entambula z'ennyonyi zizigenda mu maaso buli kadaama owa buli nsi abuuza agenda ddi. Tweyongera okubiriza omulanga Embassy musirise nnyo ku baana b'e Bahrain ne Kuwait temulina kye mwogerawo awo tubasaba mubeere nga nabo mubafaako. Era bakadaama bakyeyongera okwekubira omulanga okubeera nga beeyongera okubeera nga baagala Embassy babuulire ddi ennyonyi endala bwe zijja. Bakadaama ab'e Oman ate ekintu kyabatamye bubi lwa nsonga mukimanyi nti ate Uganda terina contract na Oman. Waliwo abe baali batandise okugamba mbu lwakuba mwagendayo nga bakukusibwa ekyo kyaggwa tetwagala kukyogerako. Okukusibwa n'obutali kukusibwa si ye point yaffe. Point yaffe egamba omuntu yenna bw'abeera ali stranded mu nsi etali yiye alina okubeera ng'ayambibwa. So tusaba gavumenti ebeere nga eyamba bakadaama ab'enjawulo mu nsi ez'enjawulo wataliiko bukwakkulizo n'okweyongera obbagamba nti ssente za karantiini bakadaama abantu tebaziyina. Ekintu kino singa mukitegeera n'okwekalakaasa tekujja kubeerawo kuba kadaama ajja kugamba nti kale ngenda zisasula atuuke eri aleme zisasula. Sigamba nti agaanye bugaanyi naye lwakuba mugaanye okutegeera ki kyabagamba. So tubeera twagala tubeere nga tutegeeragana nti omuntu bw'agamba nti talina ssente ddala bakadaama tebalina ssente ne bassekadaama tebalina ssente. So twagala kintu kino tubeere nga tusika mu ggwa tukitegeere butegeezi nti abantu bano ddala mu butuufu tebalina ki nti tebalina ssente. Katugende mu maaso ne kadaama ono we Oman agamba bo ennyonyi yaabwe eddako yaddi kuba bagamba nti bangi kye mwakatwalako kye kitono naye ennyonyi ey'Oman eddako egenda kubeerawo ddi. Sebo Mukama yeebwe nze mbadde nsaba nti tusaba otwogerereyoko oba kale otubuulireko flight endala eriyo ddi okuva mu Oman mu Septemba ono kuba kyemmanyi omwezi teguyinza kuggwako wanti tufuneyo flight. Twetegeke kubaga amazima tukooye tuwulira nga ekimala at least tugende tukaabire mu nsi yaffe. Abagamba niba otambula otya east or west is always the best omanyi okaabira Uganda naye ng'oli wammwe tugende ne bwe tunaanywa amazzi ne bwe tunaabeererawo ne bwe tunaamira malusu naye nga tuli waka kuba jjukira abaana batambulanga wiiki emu ng'abaana batambula n'5,000 wiiki emu abaana batambula n'1,000 naye kati nti abaana batono bebakatwalako tebawera nakakwota kwegamba nga tutambula bangi ng'olunaku muwera n'5 naye kati tetunawerayo n'abaana 5 okuva eno bannange tuli bangi gye tuli eno batuyambe batudizeewo gundi batuteereyo flight mu Septemba tutambula emyezi gyaggwako dda to an extent nti n'abantu tebakyatusasula katukolera bwereere nti oli omulaba nga yeeyagala agula buli kimu akola buli kimu kuba ssente z'omwezi gwe aba tazikuwadde ng'ali savings ate ng'okola ogolola oyojja buli kimu okikola nga obadde okikola naye ate nga tusasulwa. So tubadde tusaba otwogerereyoko obulamu kasita buvaawo ne batakusasula kwegamba basobola okuyisa kyonna kye baagala kuba bakimanyi tolina buddukiro ate onaddawa naye ng'ate akugamba singa oba ofunye flight oba ennyonyi nzija kusasulira okoleki ogende. So okusinga okukolera obwereere banditubuulidde batuyineyo flight ennaku z'omwezi lwezikutamba tubeera ntima gituwummule omanyi bagamba nti at least buli wobeera n'essuubi muggo buli wobeera n'essuubi mugguma tusaba otwogerereko eddoboozi oliwulira tufanye flight eriyoddi kuba ate bw'otugamba oluusi tofugamba abaana abagenze tulinga abataatudde kweri tuli bangi nkajjukira twatambulanga buli lunaku contract zaggwako dda bannange tusaba kutuyamba twogerereyoko mukama wange twogerereyoko tusabireyooko eddoboozi oliwulira tufune flight mu Septemba eno tugende eka kuba okimanyi nti newobeera wali mu karantiini nomanya nti mbaddewo omwezi yadde tebansasula omanya tolina kyokola lanokola ng'okolera bwereere kozi kati nze ndi mu bantu abawera 50 40 ekitono ennyo nga kitono nga musigaddewo batono all about 20 naye n'oguma n'ogamba nno kangume kasita kimanyi ebbanga lituuka n'eriggwa so ojjukira obagolera obakolera buli kimu
okuba kuli abalira ddala so kati tubadde tusaba otwogerere ku bbanga lyaggwako dda kuba nze mbadde sisuubira nti bano abantu basaana okunaaba ensonyi naye nga twasobola kukwata ssente kuzimpa emyezi sina mwezi kitegeeza nti omuntu mulamuli bangi omwana yabakolera buli kimu ne mutamuwa ssente kitegeeza baakukooye ate nga kimanyi tulina wakudda so twogerere tumanye flight eriyo ndi mwami kadama tv tulabike nga tudde eka obulamu bwe bugagga ssente tukola nkola emikono tukyagirina amagulu n'obwongo tugenda tetuyiriza ewaka tukwegayidde mukama waffe twogerere tulabe september tuneyo flight bambi obwongo twanekwa updates twetegedde tudde eka ne bwe tunaasula mu tooyi ne bwe tunaasula mu fridge ne bwe tunaasula ku miti waggulu bannange we are ready to go home buli ebizimbe si kyekibi kikola nga twagala kuddaka bambi twogerere tukwegayiridde weebale nnyo tujja kuba basanyufu ngaotutuukiriza eddoboozi lyaffe otusabira mu sebutembo no tufunye flight ne bwe ziba bbiri abaana bangi tebakyabasasula abakola byonna ekisaawe kyo kyagaana okugulwawo batugamba nga lumu sebutemba n'atuuka bagamba lumu okutobba bwalituuka nga bongezaki naddala tutuuse mu desemba so bateeyo kafulaiti akalala tugendeeka tujja kuba basanyufu balengesebwa mukama kutuweera omusajja kuba musanyufu ng'otutuukiriza ku ddoboozi lyaffe